Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nze Ibrake Mukasa. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Program yaffe bagiyise Business Mind olunaku lwa Sunday. Ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 2022. Program eno eteebwamu ssente aba Gandhi Hardware Store. Abasangibwa Wentinda okuliraana Kampala Independent Hospital. Shop number eri N19 ground floor. Wojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tulina chrislule era nga nja musaba abuuze ku balungi abatulaba tutandikirawo. Bananga abalungi abatulaba twagala okubaaniriza nate mu programu yaffe eno eyokuzimbagana. Twagala okusaba Allah atusaasire mu kisiibo kino. Atuwe ebyengera. Amina. Atereza amakubo gaffe. Amina. Tusobole okubanga tufuna ku byengera bye. So njagala okwagaliza baganda bange abayisiraamu mwenna ekisiibo ekitukuvu. Nsaba Allah era abawe ebyo biri kukuyayana kw'emitima gyammwe. Manyi buli muntu abeera ne kyayayanira okufuna. Ndowooza omwezi guno ogw'okusiiba gye gimu ku myezi egisinga okubeera so challenging. Naddala mu business community ey'abantu abatunda ebintu fast moving products etera okubeera so challenging. So twagala okukubiriza abo bonna balina businesses naddala nga ziri mu ttuluba eryo nga baganda baffe bano abayisiraamu babadde batuwagira butereevu. Muteekwa okunoonya engeri gye musobola okwekushyoningamu mulabe ng'ekisibo mukiyita mu bulungi. So tubaagaliza birungi byereere mukalire tuwayeemu. Thank you. Of course abasiraamu mbakuutira nange nga bwe neekuutira tusiibe ennaku zibeera 3. Mulimu okwegayirira, mulimu okusaba, mulimu okusonyiwa, okwenenya, bingi ebibeera mu mwezi guno. Mulimu okudduukirira abatalina mwasirizi, mulimu okugabirira abali mu bwetaavu. Bingi ebikolebwa mu mwezi guno byensaba tukole okusinziira ku busobozi bwaffe. Twewale nnyo okukola ebyo ebikontana n'omwezi guno oba ebikontana n'eddiini y'Obusiraamu. Amina. Wokkaawe nsaba tutambulire buli kimu kitambule bulungi. Of course kiri so challenging mu mbeera gye tulimu but wano wokka mu mwezi guno gwa Ramadhan mwokka mwe tusobola okusinziira ne tusaba Katonda. Ebyo byonna ebyatusobako, ebyo byonna ebitukaluubiriza, ebyo byonna ebitukema. So tusinziraawo tusabe Allah atukwatireko. Tusiba ennaku zibeera 3, tulya ddaako, tusibulukuka, tusala tarawehe, tudduukirira abali mu bwetaavu, tusheyaringa nnyo mu mwezi guno, tuweetoowaza nnyo mu mwezi guno. So tosinziira mu mwezi guno n'osigala mu lookoyo eya social media ey'okuwemula, okutyoboola, okulengeza nti mubadde mukyalina komenti za mwezi enzito. Kati bibi comment mujja zireserve nga sina kindi muzeesonyiire ddala. Waliwo mwenga mwabakana n'eddimu ly'okukumpanya kati guno mwezi totawaana. Waliwo ababakana n'eddimu ly'okulyaza amaanya totawaana. Idris nga TM Kenseko. Idris aleka simusajja musasuzi. I don't know. So, of course, tukyatunuulira embeera y'emiwendo okwekanama mu bikozesebwa ewaka ne gye tuwangaalira mu yafes n'omu bulamu bwe tuwangaalira. Wabula nga olwaleero tusazeewo tujje tutunuulire still waliwo embeera y'okuba nti emiwendo gyekanama. Naye ne bwe tuwulira nti embeera eteredde emiwendo tegiddayo. Bubonero ki obulaga nti embeera eteredde? Omuntu oyinza kulabira ku ki ng'ogyeko okugenda mu dduuka nti omugaati gwe wali ogula $5 n'oddayo n'ogusanga ku $6. Bintu ki nze ndowooza waliwo oteekwa okubaawo ebintu ebirala omuntu kwe yalirabidde
nti kati tuvuddeyo eri gye tubadde tulina embeera endala gye tugenzeemu bwe ndowooza. By the way, njawulo ki eriwa wakati w'emiwendo gino okustabilizinga n'abantu okumanyiira ekintu nti kati kyazze tugende n'ekyo? Ojja kgenda okwesanga engeri gye kiri nti tuli mu nsi eri capitalistic, economy eri capitalistic, nti enkola yo amaanyi gossaamu gega determining oba oyina ssente oba tokola ki oba toyina. Naye olw'okuba nti tuli mu free economy tekitegeeza nti nalyagadde nnyo geraageranya economy yaffe ya Uganda n'ezensi endala. Ezensi endala ezirina economy eziri capitalistic ojja kwesanga ng'emiwendo bwe girinnya bakomawooko ne bajja nga bakontrolingako ebintu ebimu obutabireka byonna kupaala mulundi gutya gumu. naye Ibra nsobola okuzaayoko katono tuddeyoko mu covid bwe tubeeredde mu covid. Uganda ebaddemu ku ezo ensi ezibaddemuko okulinnya emiwendo naddala emiwendo gy'obujjanjabi ng'omuntu asobola okugenda mu ddwaliro n'amala ku oxygen ennaku nnya n'avaayo ng'alina bbiru ya miliyoni 2. Mu nsi endala ezirimu nga healthcare eri bit controlled ekyo badde tojja kisanga wadde ng'economy bali mu free economy. So kiri kyobadde obuuza nti abantu okutuuka ne banormalizing embeera ne bagamba kati kirabika we tugenda otambulira tulaye kati tukyaddayo mabega omuwendo ekintu ekyo kye muba mugula singa kitwala ebbanga lya myezi 6 ng'ebbeeyi eyo tekkiridde emixture mingi nnyo nti muyinza obutavaawo kweyo price okujja kugenda waggulu. Chances ziri high. Ziri high. Nti musobola obutaviirawo ddala ne musigalaawo. Era mu bintu bye sisuubira nti bijja kudda wansi okusooka ge mafuta. Kino kyo gavumenti egezezaako okusiiga ekifaananyi. By the way, ndowooza amafuta si wano wokka. Nasembye okucekinga nga gallon eya US ze litres ndowooza 3.5 nga zigula nga buli lita bw'oba ogenze kugabanyamu eri mu 10 nga 4.5. That is USA. Naye bw'ojjukira nti amafuta wano 15 shillings eza wano per liter. Kati ffe tuli ku 5, difference ebeera ya siringi nga 6 oba 7. Naye era ezo zirina ensonga lwaki weeziri. Bw'otunuulira ebintu nga transportation nti amafuta ge basinga okukozesa amangi bageesimira ewaka. So tebali nga ffe tutandika matandika ate nago tugenda kusooka tugafulumye gakomewo nga gawedde. So difference ey'olusanvu eyo osobola okunoonya gy'ogijja n'ogamba tuli mu price etya yeemu wadde baliko wansiko ffe tuliko waggulu. Naye kyendowooza gayinza obutakendeera because singa ekizibu ky'amafuta kibadde kireeteddwa bottlenecks eziri mu supply chain y'amafuta oba oli awo gaalizzeeyo singa bottlenecks ezo bazikolako ne zitereera. Naye emiwendo gino egyapaaluka giri money made ffe twajereetera sizanyinakyo bakirinamu omukono kyaffe kintu ffe twakingi. Actually emiwendo gino okulinnya giri engineered by economies. Omulundi guli twalaba emmeri bwe yali etambula nejja mu Suez Canal neremeramu ebintu ne birwawo emmeri nga tezina bwe za accessinga kutuuka mu Africa. Emmeri ne zirwirawo ddala awo ne tulaba nti abantu abamu abaali balina actually okujja ebintu emitala amanyi obbireeta wano mu bbanga eryaddako awo shipping lines zaagenda ne zongeza ku charges zaazo. Ekyo that is a natural cause. Naye kati kino kiri man made ffe twakye we engineered this. Of course bantu bangi abatagenda kukiriziganya nange omuntu ajja gamba no amafuta Ukraine batandise kulwana juzi wano ne Russia. Kisobola okuba nti ate n'ensi ezimu amafuta gonna agensi yonna gadde tegava Russia. Mulimu n'ensi endala ezisima si bwe guli papa bwekiri kakati ensi ezo bwe zibadde ziweereza bo kye kyabatuuseeko lwaki newaabwe emiwendo gyalinyeso. Kino kiri man made kyaffe kyensonga lwaki nkugamba emiwendo giyinza obutakola ki obutaddayo. Kati buli muntu waali oyina kunoonya strategy butya bw'oyita ku bintu byo naddala okimanyi nti amafuta almost gakosa buli muntu fenna ekwekanama kw'ebbeeyi y'amafuta kukosa buli muntu n'omwana omutaata biriimu ne bw'oba ofudde leero kukukosa omulambo bwe guyinza obutatuuka gye bagenda kuziika mu budde. N'ekyokubiri
bwoba obadde wakuzikibwa abantu emitwalo ebiri besala nemmere gye munaalya ku lumbe ne bagaa nti olumbe lwa gundi twalye ne tugweri bantu bayinza ovaawo ngaamu tebalidde na mmere ennaku zino naye omanyi nti abantu bwe batalya mu nnyimba abamu n'okwemulugunya beemulugunya kiyitiridde nnyo ensangi zino oli nga talidde mmere ate era neyeemulugunya era obasanga bakoze obukukulukukulu omusomesa abuulidde nnyo twaligize tulya seeka abuulidde nnyo twaligize tulya abafumbi nabo balimba wano baali badde babuulira nga ffe bwe tulya nga n'ogamba naye abantu baffe bano ekibatuukako kiba ki ensi Ibra tuweddemu obuntu ensa eweddemu ensa to the extent that nti omuntu asobola ogenda ku lumbe lw'omuntu n'atalya neyeemulugunya olumbe lw'otasondeddeemu lwe bataagabye ekaadi nti tukuyita lwe bataagabye entebe nti mutuule wano nti eno tenti y'abano mwemanyiza ogenda okuziika nga mulidde muleme okukola entondo okubanayinga basaba n'omunnyo nti omunnyo no tegunozeemu mukufiirwa etali mbaga omuntu mbutufu ne b'omunnyo ne bugwali badde tegunoze teyalisabye munnyo kwongeramu liirawo kino ekintu si kya bulijjo kigudde bugwi naye gwoli ku lumbe lwamuno n'okuba n'ennoga ne basaba n'essupu bamubongere oba nnyongere ku ssupu bw'obanga okyali mulamu ng'okyasobola okusimba emmere emirundi ebiri ku lumbe kati oyo tetusobola kwogera naawe omuntu ng'akola ekyo tetulina bubaka bwe bwonna oba bulungi oba bubi tetulina ekyo kiyinza n'okwebaka mu kufunakwo bw'oba okyasobola okusimba layini y'emmere emirundi ebiri ku lumbe lwa munno kiyinza okwekiika mu nfuna ye butereevu kakati gw'oba muntu kibannange ekyo kye bayita ki effubitizi Okay, Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuline Chris Lule. Tutunulira, of course tukyatunulira emiwendo gyekanamye abantu ebintu bya Uganda olowooza lwaki Chris buli bintu ebirinya tebiddayo kikyo oyinza okunyonyola omuntu kyayinza okutegeera nti olwaleero luno sabuni ke yawalampye mu 8 mu 9 mu mutwalo mu bitundu ebijawulo tajja kuddayo ku 10 mwebi gye yali nono sabuni ono asigala mu ngoyo wa bbulu oyo alina akawowo akatategeereke koyo nga bw'oba omwozesezza essaati olina okugigolola ate bw'omala okugigolola ogikubemu perfume ng'eri strong sabuni oyo wa bbulu mu langi antu bamumanyi kati naye bwe yalinnye n'akunukkiriza mwezi essente naye tagenda kuddayo nti bw'otunulira amafuta kristo ina bwe twatuuka amafuta ne gabeera mu 3.8 era abantu kyabakosa in fact gava ku 3.2 ne gashooting kyabakosa ne kibakosa abantu ne bagamba batukoze bubi waayita ennaku zaayita 2-3 ne gakuba 10,000 ne gatamula ne gakuba 10,000 mwebi tuba tuli awo ne gakuba 4,800 ne bagamba tufuddewo wowe kati saawa eno ga 5,000 mu 1,016 awamu batunda 5-3 awamu 5-3 5-2 buli abadde alina hope nti gajja kuddayo ku 3,500 oba ku 4,000 onoonya omunyaanya yerimbe mu muguwa tegagenda lwaki olowooza ebintu bino buli biddayo kakati ensonga ziringa 2 bwe nalaba sabbuuni ng'alinnye okutya kwange engeri gye nakulira mu kyalo kwali ku bantu 2 be nasinga okweraliikirira abaana abato abooza ebintu n'obusolo bwe bayita obuberege kuba sabbuuni abuwoomera nnyo kakati akoko saawa yonna kaba kakuttibwa bw'aba mwana ne kamutanda n'aleka sabbuuni oyo mu bbaafu ng'amaze okunaaba ne bamusanga ekitole ekyo nga kiggweredde kuggwerera anti amazzi gakirya kyonna ne kiggwawo kakati abantu abo 2 nabasaasira
abaana abato naddala abatalina nnyo bwegendereza ku nkozesa ya bintu bifaanana bityo then nensaasira n'obuntu obwo obuwoomerwa ennyo sabbuuni obwo tebujja kuddayo mmulyako kuba kati sabbuuni abamu bamuwozesa ali mu kaveera n'akola atya olwo anti oli n'atajjako kaveera n'aba ng'ayisaako buyisa bwati katono era n'ayoza ngoye ne zitukula sabbuuni abadde agula 3,800 oba 3,500 bw'agenda mu mutwalo gumu mu 2,000 eyo tebeera 7.5 kibeera ki ezo zibeera double digits eza inflation tukikola tukigenderedde gavumenti soogerera ya Uganda yokka naye gavumenti zonna zikikola zikigenderedde okweka abantu amawulire agaali badde gabakyankalanyiza emitima kubanga omuntu bagamba nti inflation olwaleero eri mu double digit abamu batya financial assets ezimu ziyinza n'otuuka okucrash ng'omuntu singa omugamba nti kati tuyingidde double digit kubanga abamu abali mu kuinvestinga ebintu ebyo babeera babimanyi nagamba bwe kiba nga stock market egudde obwenkanidde awo ezange kanfune gye nzitwala n'aziyoolamu n'azitwala mu economy eri stable so bakikola bakigenderedde okusobola okubawa information gye mulina okumanya ne bikomaawo kibuuzo ky'obadde obuuziza kiri nti lwaki ndowooza emiwendo mu nsi ezikula nga Uganda bintu bitono nnyo ebisobola okulinnya ebbeeyi ne biddayo gye bivudde bitono nnyo obibalira ku ngalo lwa nsonga okulinnya kw'emiwendo kuyina abakufunamu waliwo ne kwe baavuwaza nkyogedde nti ekyo waliwo abakifunamu nga bakiganyulwamu ne wabeerawo ne bekikosa kati si buli muntu ayogera nti ebbeeyi ya sabbuuni eyambuse waggulu nti ali mu kunyigibwa oba ali mu kukosebwa waliwo akyogera okutuukiriza omukolo kubanga ffenna kyetunyumya naye n'ateekako eddoboozi lye tugattire wamu emboozi ffenna tunyumye ekintu ekitugatta ze tuyita emboozi z'omukati emboozi z'okukabalaza oba emboozi z'okukabalaza kati ng'oli bwagamba eyo yibula bwagamba banange sabbuuni ennaku zino nange nenkigattako naye nga ina kyo sense mulimu abantu abafuna mu miwendo okukola ki okulinnya okugeza abantu abatafuna mu miwendo gino kulinnya be bantu abalina emisaala emigereke nga giri fixed abo tebalina wakifunira talina wa autofuniramuwa talina wanyumirirwa lwa nsonga emisaala gy'abakozi ba gavumenti emisaala gy'abantu abali mu corporate organizations oba institutions okuba sabbuuni yayongedde ebbeeyi enkya tosobola keera ku luggi lwa boosi w'omusaba kwongeza musaala tasobola byonna ne webirinnya ne biggwayo olaba takwongeza ng'ozadde nti abaana baweze fiizi zigenda kwerero n'atakwongeza olaba takwongeza nga katugambe emmotoka zibuze ezikutuusa ku mulimu gy'okolera no improvising other means of transport to reach your workplace era takwongeza n'amafuta ne wegalinnya gatya ng'obadde katugambe okolerawa katugambe okolera Namanve mu industrial park osulawa osula Kampala oba osula Lugazi nga badde bakutwalira 3,000 oba 5 aba taxi ne bagamba nti amafuta galinnye katutwalira gumu kitundu mukama we ayagala okuwulira ekigambo kiri eki nti reported to work era n'okola n'oddayo n'enkeera n'ojja n'okola ye kyayagala okuwulira then ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu ye n'akuwa omusaala gwo oguli fixed nga bwe mwagukkaanyaako ng'amafuta gakyali ga 10,000 mu ebi ekizibu ekisinga okubeera mu mirimu egiri contracted jobs nti mu myaka 3 emabega bw'oba wasayininga contract in organization emu nga bagenda kuwa $1,250,000 omwezi nga na buli kati bakyagikuwa bagenda kukwongeza mu buli kasonda naye ate watagenda kweyongera ye paasiyo kinyonyole bulungi bw'obanga wasayininga contract emyaka 3 emabega nga yemu 2 sente ezo nga babadde bajja bazikusasula consistently n'omwezi guno nga bagenda zikuwa naye ate ng'ebintu bye tulaba byekanamya obwenkanidde awo oteeka okubaako n'ekyenjawulo ky'oteekwa okukola okusobola okulaba kati okuvuganya tekukyali wakati wa business to business kati okuvuganya okuliwo olwaleero tuli mu kuvuganya ne kituyita standard of living gye tuvuganya nayo
Standard of living choyinza okunyolwa otya mu Luganda engeri gye tusurvivinga gye tubeerawo ebitubeezaawo mu bulamu obwa bulijjo era mu kuno okwekanama kw'emiwendo njagala kusaba buli muntu yenna abadde mu business nga eri wala nnyo n'obwetaavu obutaliiko choice obw'abantu tandika ogende nga kinaliisa okudiversifyinga bw'oba obadde oliringa mu luxuries ebyokwewunda eby'amajolobero leetayooko ekintu ekiriraanye obwetaavu bw'abantu obutalinaako choice ng'omuntu tasobola kubeerawo olunaku lumu nga tafunye kintu ekyo weebale nnyo kakati ate era nakyo muyino kyegendereza singa mbeera diversifyinze nenva mu kintu ekibadde ekyokwewunda nenzija mu bintu ebiriraanye emitima gy'abantu oba nga tebabirinaako choice okugeza emmere okulya nawo nteeka okubeera omwegendereza lwa nsonga emmere si gy'ogenda olw'okuba amafuta gaalinnye ejjo emmere togenda keera ku makya ogyongeze mu nnaku 2 oba 3 yadde omwezi yadde wiiki lwa nsonga enneeyisa y'abantu abalya mu restaurants zaffe wano e Uganda eteekwa okuba omuntu wa restaurant okwongeza ebbeeyi oteekwa abantu bo bategeka enjawulo yiino owa taxi waddembe okwongeza stage ye nga ku makya atwalidde abantu 2,000 olw'eggulu n'abasaba 7 ekitayinza kusoboka ku restaurant ng'abantu babadde bali emmere ya 5,000 wiiki ejja tosobola basaba mutwalo tebagukuwa tebasobola era emmere gy'oba ofumbye wiiki eyo yonna ediba ogwo guba mu ddibo naye ng'owa takisi asobola okukeera ku makya n'abavuga okubatwala emukono ku 3,000 aba abajjayo bayingiza ekibuga n'abasaba akaka excuse me actually oyinza n'okuba owa takisi akwongereza munda walinyidde 3 eba egenda bweti oli n'amulaga akabonero nti nti wafweyo n'agamba kati bassebo ne bannyabo tugenda kuyita eno Namugongo ku 5,500 zibadde 3 atayagala afulume naye nga maze okuyingira na Kinnawattaka road omanyi lwaki bakondakita obulago obubeera bweru n'akiyiga leero nze nali manyi baagala kutunula gye tulaga tutuuke mangu balabe ekiriyo nze nali manyi oba ababeera munda babawunyirira abasajja obulago tebuva mu ddirisa katukole bwe tuti extra digest mugoba nsonga business mind kwe tuli Ibrahim Mukasa gemanya gange abagandi hardware store abasangibwa entindaawo ku kizimbe Reed Complex omwaliiro ground floor oba ogw'omuggukiriro shop number eri A19 nga bano batunda finishing material bagise Ganda hardware store okulirana Kampala Independent Hospital wubayo olubulu ekigere oba bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi nnyo owaayo ba taniman oba tandiboy oba bakondakita kyaki bayisaamu emitwe mu takisi ekibayisaamu emitwe mu taxi ensonga mu bulijjo mubadde temugimanyi kanje bawe kubanga nze nasika ku luggi ng'ovaawa muddawa nalinga nsika kuva bweyogere nakujja mu kibuga era baali bamenyeddeko okugulu awo Kampala road nga bakuvunaana ki anti kwati between Centenary Park okuva ku bitala bya Jinja road okujira eddala otuuke ku Constitutional Square wakati awo wonna kondakita olina okugulawo oluggi ne luba nga luggule okuwa access y'omuntu ava eri okuyingira obuyingizi because awo wonna tewali stage olina otikkira naye ate obudde bw'okikoleramu mbaawo ddakiika wali olabyeko kye bayita piti ng'olaba Formula 1 emmotoka weeyimiririra bettaga ne bajjako emipiira mu busekonda 5 emipiira egyo nze paka na kati nkyebuuza abasajja abo baba basoma kozi kubanga okimanyi tebaweza nadakiika guli kugamizalinga basooka ne bakikolera eddakiika 5 nekijja mu ddakiika 2 nekijja mu ddakiika 1 kati bakikolera obusekonda 5 emipiira enanga givuddeko bakyenjinze bamutereddemu amazzi buli kimu bakimukola alina otawulira nti omupiira gw'emmotoka ya Formula 1 gubuukiddeko ennakirebe tobiwulire ebyo
Ndiye badde wele na kirebe bwete ne guvaako. Mbu yabadde yingira mu luka ya bwete ne guvaako. Tobiwulira. So obulago obufuluma mbadde nkunyumiza emboozi ya Kampala Road eyo. Omwami gwe nali nvuga bambiro omukama muwe ekiwumula ekyemirembe. Gwe wali ovuga oti. Omwami yali anvuga nga ndi ku luggi. Bali bamuyita Mwami Tamale era mukyala wa kimanyi. Kati yali amenya okugulu. Taxi, mwali mu taxi. Mu Luganda gye bayita kamunye. Kati nangamba instruction gye yasooka nampa. Nangamba Kampala Road toteekanga ekigere ku ttaka. Oyina tuula kabebe n'ubwoti. Okukana akatebe ke bafunyamu always kaba kazanya bwe kati. Kati awo otuula okugulu okumu ne kukwata eno. I mean omukono ogumu ne kukwata wano, omukono omulala guba ku luggi wano. Ng'oyingizaamu bwoti. Tokkiriza wakesise kuyingira mu motoka. Tokkiriza omusirikale ogiyingira enzigi z'omu maaso zibandookinge. Baggulira ayingira. So naye nga guba mulimu ki? Lumu neemamaaza omukyala ng'alina akasawo n'aŋŋamba jangu mutabani onkwatireko katimba ng'ava mukumbo wa kesisa ndabi. Musajja n'asimbula emmotoka. Kugulu kuno n'enkuwalula kati enkukutule. So badde njala kuwa abantu baffe bano ensonga lwaki abavubuka abo bakumira emitwe ebweru. Ensonga ziri bbiri. Babeera ku alert. Taxi ne bw'eba ejjudde kondakita omutwe era guba bweru. Naye nga jjuzza. Ekyo kyo kituufu. Ekimufulumya obulaga ebweru. Abeera asaka. Kubanga ye buli lwayita ku banne bagenda benyumiza mu begendereze nnyo nga bali mu jjaamu. Taxi eno bw'eba emuli wano ye ng'ali wano amubuuzako waayi oli mu mmeka awo. N'amugamba waayi nze benzije bweyogerere mbasabye 3. Chansi nnyingi nnyo bakwongereza munda nga tannaba kujjamu. Yemu ku business mu Uganda ezitali regulated. Teri. Because olaba nti gw'olugula taxi n'osasula omusolo gwa UR any third party n'ofata ebbala n'oteekamu n'ekikubo kyabwe bwoti n'omanya nti nkolera mu paaka mpi oba nkadde ebisigadde bibeera bibyo. Eyo business ya transport ne business ennaku zino ekyasinze okubeera ey'ettunze ennyo. Ndowooza ennaku zino ekoledde ddala akasente kangi. Industry ebeezezaawo abantu bangi by the way. Industry y'obwenzi. Bwe butuuka kibeera kitya? Anti ebyo by'otunda obisigaza ate ne ssente nga bakuwadde. Ogambe business yaki? Eyo yennyini eya transport gye tubaddemu. Nene ey'okubiri gye ŋŋambye. By'otunda oba nabyo product yo gisigaza ate nga ne ssente bakuwadde. Gikubako nfuufu enkya n'ogizzaayo mu katale. Businessmind olunaku lwa Sunday tuliko extra digest mugoba nsonga eyo nga tuvuddeyo. Endowooza n'enjogera n'enneeyisa y'abantu ey'okubanga atwala ekikyo oba essente zo in this guys ng'akugamba kikyotamanye kiri mu ggwanga. N'okeera ku makya n'ojja ku dduuka okugula ekintu katugamba ozze kugula sabbuuni n'otuuka olina kugamba nti wakanaana. Obeera ng'ayogera nagamba obeera wa? Obeera ng'afuguma bwe obeera wa? In fact Ibra wali badde okireese bwoti. Bannayuganda ennamba esinga ennene abali mu bizinensi ya retail. Bw'agamba nti sabbuuni wa 380 kyangu nnyo obutakuwa 2 n'abisigaza. Ng'omuwadde obw'ebbiri bubiri. Ze 1000 ezo? Nnya. Agambye wa 3 mmeka? 8. Kusigalako ekyebimeka? Ekyebibiri. Nagamba sirina change n'akwata ssente zo n'azikuddiza. Ng'ayagala kukupima alaba amagezi go. Bangi nnyo basigaze ssente z'abantu mweye embeera. Ekyebibiri ekyo munnange ky'otwala. Gw'olaba okitutte okimwongeza tekibaddeemu naye naye alina gw'alina okukisabika. Oli akugamba ochange simulina. Ne bwogenda ku mobile money bakikola kati. Okola transaction olina gamba sirina mu 2. Naye alina gw'anyweddeko obutunda. Abo abaana abo abakolamu. Alina amuwadde obutunda oba amuwadde. Alina n'owa bode yamuleese n'agenda okumuzzaayo. Alina n'ow'emmere yagimuwadde because abo ba mobile money ab'edduuka abakuba engatto ababooda buli alina stage owa taxi tasasulirawo kyalidde. Era oli eruleeta emmere bwetyo omwana n'agivuga ng'amugamba ng'atandika okulya tamunyega na munyega akomawo lwaggulo kati mwana embeera eyiyo
siyina change siyina bbiri ezo sizirina genda ogezeeko eri ezo sente z'ogamba nti newuubye nkooye olukumi lusigaze lwe lusasula booda lusasula obutunda obwo obuzanya mu kaveera ak'ensondo butegedde obutunda obwo n'akaseka akasale kamu wakati bwe kati obutunda obubeera buzanya bwe buti bye bisasula ebyo no ekintu ekyo ate kiruddemu si kya leero kirina kikulu kyamera n'envi kirudde owa booda bw'afuna chance ng'abadde alina wakutwala n'omusimba omutwalo ng'amanyi kusigalako tugeze mubadde mukanyiza kanaana atuuka sebo ng'akimanyi nti wakulese tewaliwo ogenda funa chenji nagamba sirinaamu bbiri tomwaze nze lumu nayagala ojjaze vubuka ayagala sigaza bbiri zange nga ndaba ne mu jaketi muzimbi alabika alina mu balance naye nga seba ngamba talina ne mugamba omanyi ogenda kunvugonzezeyo ndeke ku mafuta n'atambuza ebigere enkomewo naye tojja zisigaza so kyembadde ngezaako okukugamba kyobadde ogezaako ibula okubuuza ekyo mu Uganda everyone wants to take advantage mu Uganda buli muntu afuna chance ng'alina kyakusuuza walayi ya Mungu akikusuuza okuviira ddala ku siringi 5 ate yogera ku kyenusu 5 Bank of Uganda yavaayo nekola ne official statement mu mawulire ku radio ne TV ng'etegeeza abantu nti ennusu eno koini ya 5 it is a legal tender zikola tolina ogenda kutwala jegejege wa 5 bamukwate olaba baagala kufezinga out koini ya 10 abantu bana bana Uganda n'ebibiri byennyini business ntono nnyo gy'ogulamu ekintu n'azikuddiza so kyembadde njagala Ibra ndowooza tuyamba abantu baffe bano mwembeera gy'obadde oleese tuyige okutegeka bizinesi zaffe mu biseera eby'okwekanama kw'emiwendo tuyige okutegeka abantu abatugulako emiwendo gino bwe giba gigize gye tuli gireme tutuulamu kusikendeeza magoba gaffe ng'abantu abatugulako emiwendo gino tebagyetikidde wamu naffe buli lwe tubeera mu mbeera y'okwekanama kw'emiwendo business erina ogyetikka ne bakirayanti baayo bashiftinga together kati awasinga okuba okusoomoozebwa ze ziri business zetwogeddeko nga zo emiwendo gyagyo okulinnya abantu olina bategeka butegesi okugeza ebirabo by'emmere bw'oba obadde mwami Kafuuma bw'oba obadde olina restaurant ng'eguza babooda babadde balya emmere yannya newankuba owa booda olw'okuba yayongeza gwasitudde tekitegeeza nti gwe ku mmere yo gyamwongeza azisasule tekisoboka tekisoboka tekijja kubeera owa booda teyeetaaga tegeka musaabaze we kumwongeza it is evident era y'olutuulako nga gamba muzeeyi amafuta tonnagategeera gaalinnye ewabadde ow'ebbiri nga kujjako mmeka 5 kyokka ye gyali emmere tasobola kwongeramu bbiri ze baba mwongeza kuki obamanyi abo agenda kubuuza emmere amatooke geeyongedde omugambe anti munnange transport aleeta amatooke ago okujja e Kampala olwo lwamanya nti ab'amafuta ab'emmotoka tebabongeza bawongeza babooda bayongeza munnange ndowooza okategedde bulungi nnyo so tulina okuyiga okutegeka abantu baffe aba restaurant olina okuyiga b'otegeka abakirayanti bo basobole okugenda mu bbeeyi mpola mpola olabe nga bakuyambako ku miwendo gino egyekanamye abantu abalala be batunzi b'engoye because eyo naye expense nene gye tuli bwe kiri naawe olina okubategeka omuntu abadde akugulako Ibra t-shirt nga yino eyange gye nyambadde ng'agigula 4,000 kizibu nnyo mugamba nti kati yakanaana n'agulirawo naye abeera wakutegeka so mulimu bizinesi eziteetaaga kutegeka abapangisa mu biseera ebirimu okwekanama kw'emiwendo nabo babategeka butegesi abadde asasula 8 tosobola mugamba nti omwezi ogujja muli ku 16 amafuta bagongeza takkiriza so abalina rentals abantu baffe abo mulina obbategeka kino balina okitegeera nti weekiri ate era otuuka ku kyabapangisa nga babadde okinyonyola nti landlord ne bwalangirira nti okutandika n'ogw'omusanvu tusasula zino bagenda mu guno kiddemu
landlord bw'anaaba anaateekateeka abapangisa be abongezemu emitwalo 5 n'agamba nti mbawadde waazi tuli mu gwakuna naye mu gw'omusanvu tutandika okusasula bweziri buli amalako ogwokuna tadda naye yasasula paka ogwokutaano tadda yasasula paka ogw'omukaaga mwakoma. Kakati olabye Ibra ekibi kya inflation eyina befevaringa eyina begenda okukulaakulanya ebeeko bejjiramu ddala obubi ennyo. Era lwaki abantu luli nali mpulira omukyala ng'agamba nti kakati nze atali mu ebintu byentunda tebiri mu mafuta wege nze inflation enkosezaawa ekukosa lwa nsonga nti munno buli alina business nga tosobola shiftinga price kugitwala kwakuliraanye gwe inflation egenda kuyuzaamu 2 eteekwa kuyuzaamu 2 lwa nsonga kyangu nnyo gwe ekintu kyokola okubanga tosobola kyongeza naye ng'ate gwe eri bakongeza kati mbadde njagala kugereza nno ku byakunywa bino ebyaffe n'engeri gye tuli mu kisiibo example kanjireke mbadde ngenda kugamba nti abantu baffe bano abakwata ku ccupa singa enkeera olwaleero omugamba nti eccupa ebadde ya 3-5 enkya n'omugamba nti ekinyonyi kya 5 olowooza anaanywa taanywe wabula simanyi tuli mu kisiibo kozi katukomaawo emiwendo gino egyekanamye girina oyina okufuna engeri gye weetegekamu bizinensi esobole okusigala ng'eyimiridde lwa nsonga buli lw'obanga teweetegekedde kwambuka kwa miwendo kuno kisoboka bulungi nnyo nti ginaagenda okutuuka okustabilizinga ababiri ku bo omu ayinza obutabaawo gwe ne bizinensi y'omu ayinza ovaawo bw'oba teweetegese lwa nsonga nti nga bwe twogedde mulimu abagenda okukosebwa ennyo baleme naddala kuddira ddala ngulu abo bagende mubeemu inflation begenda okugasa because inflation teyina bibi byokka eyina ebirungi lwa nsonga singa ensi emu ebeerayo inflation ng'ewalala tewali eri bali muba musobola okufuna ebintu ebiri kiipa mu nsi yammwe nga mubijje mu nsi etaliimu ki inflation naye abantu baffe bano tetunaba bategeka kimala Ibra kutegeera buzibu buli mu kintu kya kuba nti gavumenti zaffe during covid gavumenti zaffe zaakola ensobi kino tulina kikkiriza engeri gye kiri nti abantu baali waka Ibra nga tebakola naye nga bafulumya tewali nsonga yonna yali yewozesa zi gavumenti sente za kaleegereege ate bwe twamala okwewola sente tetwaziteeka mu bintu bye tulina ziteekamu zabulankanyizibwa sente zagenda mu bintu bye zitalina kgendamu spillover effects ne zibula because twalina okupoweringa manufacturing kyetutaakola we concentrated on health ate era n'ebyobujjanjabi byaffe sigamba Uganda yokka ensi za Africa zonna zeewola abalala ne baprintinga ne sente nebongera mu saturation naye ate tebaatereza gye balina tereza because why not tereza sectors ezimu zipushinge spillover effects zimalirize nga ziri mu health naye bw'oba wateekamu direct mu health nyina gwe nabuuziza ne mugamba nti njagala ogenda okola okunoonyereza Africa yonna abantu bonna abaali mu bitongole ebyo apartments zambuka of course zambuka kwegamba twagutwala ng'omuganyiro buli muntu we yafunanga kye yafuna nga yezza kakati kino baali tebasobola kirabirawo nti kijja kubeerawo bino economics ono waabalondemu kino kyali kirina kubeerawo oluvannyuma era kino kikyali kituuza gakyali mabaga we tulaga wali mu maaso wensabira abantu bonna abalina businesses ez'enjawulo mulina okuddayo ne muli structuringa abadde atunda lakizale
kyekiseera kati okugamba nti kantandika okuteekateeka essente zange nga nziteekako mu bintu ebiriraanye obuufu bw'abantu nga tolina bw'onaabyewala. Abadde ali mu restaurant ng'olina standard document tandika okulowooza ku conversion rate yo kati badde ndeeta ensawo y'obumonde nga njigula emitwalo 10 nga plate y'emmere njitunda omutwalo kaakati ensawo y'obumonde ebadde ye10 ya 16 nze emmere yange bwe naagyongeza bagenda girya oba bagenda kunzirukako bagende kati olwo wano wa restaurant era agenda kutubuuza nze nnyina kukola ntya ekyokukola kiri kimu kuinvestinga mu supply chain emabega tuddayo obumonde bw'oba obadde ogula bugule tandika okulowooza kati ku bulima endagala bw'oba obadde osuubula nsuubule tandika okulowooza osala mu lusuku lwo osobole okuzibako sezimu osigale ng'otunda ebbeeyi y'emu naye ng'amagoba ago tegali affected bw'onaaba ekyo tokikoze inflation ekendeeza amagoba ago naye ate landlord ye tagenda kukusonyiwa sente azongera waggulu because ye buli lwatunula ati kalimi kaake emmotoka n'alaba nga kagenze wansi nga akataddemu 7 alina okunoonya gyakweka enjawulo ye yeeyongedde mu sente zanywedde akubirako kubanga ennyumba ze yazizimba safety net ye mwalina okwetaasiza buli ensi lwemukaluubirira gwe gwalowoozaako kubanga naye alina kye yateekawo obadde okimanyi nti landlord obadde okimanyi nti bw'oba osula ku nnyumba z'omuntu olina omusabira aleme funa bizibu kikkakatako ng'okyali mupangisa okusabira landlord wo tugende mpola mpola nkeere ku makya nfukamire ku musaala nteeke landlord wange muswala in fact landlord wo mustandiko mumusiibira aleme funa bizibu kuba buli lwafuna ebizibu gwe shooka buzooba olukatira bw'ati aggukira ku ggwe bw'oba okyasula ku muzigo n'olaba landlord ng'azadde abaana 3 omulundi gumu gwe tolowooza nti ekyo kizibu kikyo so keekadde abantu basabire balandlord bakome okuzaala si kwokka ebizibu byonna ebirumba abantu ku nsi landlord wo musabire bireme mutomera nebadrage nti ndi mu Lutikke Namirembe nti ndi mu Kereziya Rubaga nti ayi kitaffe mu ggulu musaala zo bw'omala okugyawo ebizibu byonna okusabira abaana bo fundikira essaala yo ne landlord wo bw'oba okyali mupangisa ng'olwo egenda etya egenda etya anti ayi katonda saasira landlord mwami Kiseka Richard mugondeze mu mbeera ye ey'obulamu because obulamu buli lwe bumukaluubirira ebirowoozo bye bisooka wuwo ng'agira ati omizigo gyange egyemunyonyo anti labayo gy'asomeseza landlord abaana bw'agenda ne bamuwa bank slip nga bongeddeko emitwalo 25 ku buli mwana gw'olowooza agenda kulowooza kwani okusooka nyumba ze ez'abapangisa talowooza kugwa alowooza ku nyumba ze nyumba z'abapangisa era yagamba n'okugasongeza gwe nnyongeza ennyumba zange bw'oba togisobola sikuyinaako buzibu nyumba ze ndi mukwere nemba nazo oli yaŋŋamba yaŋŋamba nti yali annyonnyola landlord we n'amugamba ennaku zino omusaala gulwawo okujja gyenkolera landlord n'ambuuza natandika ddi obbasasula kati nze nvunaanyizibwa ntya ku kampani zammwe ezibasasula nagaba bwe tebakusasula kwogo noonya omulala noonya omulimu omulala naye ye ayagala ki sente ze ezaki ez'ennyumba ze ndindako yubra nakino tukibagambe landlord bw'ayongeza aba tayongeza ggwe nina mukwano gwange ali Bulaaya buli lwe twogera ku ssimu ne wabaawo yeemulugunya ku ssomero tesomero lino baseera nnyo buli omukubira essimu n'okimugamba ng'agamba ajjayo omwana omutwale gye bataseera omanyi katonda ebintu bino yabikola omwana omutwale gye bataseera naga nti mwenna mujjeyo essomero liggwe nga tayogera bulungi naye ibula obadde okimanyi okimanyi nti mu bulamu ebizibu ebisinga obungi ffe tubyereetera tutya okimanyi nti buli muntu katonda yamuwala eni mwalina otambulira naye kwepampalika kwe kutuleetera ebizibu ate embeera era nze sisonderako muntu rent sente za rent mu sente z'ogaba temuli rent buli muntu mu busobozi bwe
gulinga mukwano buli muntu mu busobozi mu nfaananayo olina omuntu gw'osobola ng'ajja kukwagala ebyannamaddala akutegeere mwetegeere ekituleetera obuzibu omanyi kitwala ssente nnyingi nnyo okukakasa abantu nti olinamu. It costs a lot of money it costs you a lot of money okutukakasa nti indeed you have the money. Okukakasa abantu nti olina ssente kitwala ssente nnyingi nnyo. Kikwetaagisa okwambala essaati gy'otasobola, kikwetaagisa amajolobero g'otasobola, okwata n'essimu gy'otatuukanye kukwata. Mulimu omuntu gw'osanga na iPhone 13 indeed ng'alina kuba ku munnaffe oli omulala gwe bavuganya n'ono, naye ng'eno yo obalaba ng'alina iPhone 13 naye nga yeewolerako ku Airtel Money oba MTN Mobile Money. Kati obukwakulizo bubu n'ogaana tubeere b'amazima eyo essimu yeewola. Obukwakulizo bubuno omuntu bw'oba okuta iPhone 13 tebasaba data, ako kamu. Akokubiri teweewola mitwalo 2-3 tokikola. Eyo ebimu bw'okikola essimu gitunde. Olina iPhone 13 olina iPhone 12 oweereza kolumi back. Oli kuki? iPhone 13 eweereza kolumi back. Bano abaana bayita mmere nze mulina Uganda muleme gifuula biiki soka gundi eno. Buli muntu bana tubasaba lindako Ibra. Njagala kusaba abagoberezi baffe bonna aba Businessmind kuno kusaba kwanjawulo. Tubadde tusaba mubeere bakkakka mu buli muntu asigale mu layini ye. Bajja kutomera. Bajja kutomera. Beera mu layini yo. Beera mu layini. Ate bw'obeera mu layini yo toyisa. Bw'obeera mu layini yo toyisa, beeramu. B'osanze nga bali mu maaso baveeko emabega mpola mpola. Kubanga bwana Mutyaba bw'obanga ddala kituufu omwezi ofuna oba olunaku ofuna siringi 15,000 oba 7 ekikutwala ku muntu agenda okusaba emitwalo 2 ng'omugambyeko ekigambo nti owaye nkwagala kiba ki? Balunkuse mubaleke. Taayira mu layini yo. Okimanyi bw'otaayira mu layini yo olya bya bwereere. Nedda extra digest mugoba nsonga. Mbadde ntegeeza buli lw'otaayirira bw'otaayira mu layini yo abantu abo tebakaluubiriza kubanga muba mukkaanya kimu. Mwenna muli ku peesi yemu. Tajja kunyumiza kafe Java nga waliwo maama Naamu. Bano muba mutambula ku street n'olaba omusooli n'omugatugule kasooli. Mugumenyeramu wakati. Mumenyera wakati ne muli omusooli gwammwe muba mutambula muti ne muyita kwatunda amayuni ejjuni limu lya kiddo. Ndudde okulya kasooli omu. Ojjako obujja kikuta ne mulivaabira n'akaveera kammwe n'akaveera mukasigaza ne muddeeka ne mwebaka. Kale akaveera kwe mukasigaza bwe bumu ku buveera obubayambe waka okuteekamu ebintu oba okukuma omuliro. Mbadde ngenda kukuga nti akaveera ako kalina omugaso gye bujjakaawo. Okasaamu amafuta ne kakuma sigiri. Kati olaba bw'otambulira mu layini yo obulamu tebukaluba nnyo. Naye the moment lw'osala ojjayo omutwe bw'oti ove ku luno oluguudo dde ku luno. Bw'oba okutta akasimu nga kakyaliko amapeesa konyigooti ku buuyi buli n'olengerayo mwannyinaffe ng'akutte essimu erina ekamera zino maaso 3 masiga 3 muyiteko dduka. Bw'omulaba dduka kubanga agenda kusaba ebintu ebiri mu leeni ye. Mayindi omuleeni mwatambulira muyitamu emmotoka leeni kwali batambula 3 nga zidduka 18 ng'okyali ku community road oli ku community access eno ewaffe eno munda eno mu ali ku feeder roads oli ku feeder oli kwali bali ku leeni mmeka gwononooza ali ku luguudo olusasulira emmotoka okuyitako. Ontegedde bulungi gwe kwoli osobola n'okukumawo ekisiki newosula nawo ne wabula akujja mu kkubo. Tutambule mu leeni zaffe mwe tuli kigenda kutuyambako. Ibranze by the way era konkubira eza Land Road nolowooza omwezi guno teziganye nkugambirawo awo tosobolawo. Leeni mwolivaamu kiki ekikuddusa 10 ng'osobola 4
do not Usain Bolt if you can protege. Onoonya okuwandula wali omutima gubuuke bana abana be Kampala ibula bakuyita kukola kulabisa ayinza okukulabisa mfuna leero enkya n'akuyita akakadde nyanga salary ya myezi eja esatu bosi wange ndaba mu kyasatu buli mwezi ampise miliyoni enkeera bana ebizibu bibeera waawo nga birinze omufuna leero munakyane ekino kineewuunyisa waliwo abantu ng'oredde balina drowa y'ebizibu amogolako okusinziira bwozze ebyabwe biri Promax akutunulira bwanaga kati ono onajja kukola gearbox y'emmotoka naga yakubye nakutanaga nti kati onajja kugula emipiira tunamunagamba ani asobola kafe jave ya wiiki nayitamu Mutyaba Muzamiru Kalule nagamba Kalule nakuteka kafe jave wiiki wano kiri ku record emmotoka emu Uganda egulibwa abantu 7 eja kyokanga ku kadi kuliko omuntu omu buli muntu asigale mu layini yo mu kiseera kino ng'emiwendo abayinza okulowooza tuli mu lwali tugezaako kuteekateeka mu kiseera kya inflation ebintu nga biri waggulu era wano ogenda okusanga abantu agamba omugyewo obukopi mugyewo amaalo abo be balina zimagalo ziri ennene ez'omu industry area kati be bayita kino kye tuli mu kugamba baganda baffe nti bukopi ababeera ne magalo nga nnene bweti in fact tebalina magalo balina kiripa papa kufulunga eri wali papa waliwo omusajja yangamba buli muntu mubbi chances buli muntu mubbi naye mulimu abantu abali risk averse nga yo okufuna ofunye ku kirowoozo nti naye bwe bankwata ekyo kimugaana okugendayo naye singa omuntu afuna opportunity buli muntu bwafuna opportunity asobola okukola ki okubba naye mu kiseera kino nga tuli mu biseera by'emiwendo okubanga gipaaluuse nga gyekanamye tukubiriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'obulenzi okusinga nze benja okwogerera mwemmanyi the boy child nkugamba ebintu ebya bino tobivaako tova mu leeni bajja kukusuula eddalu ekyokubiri manya ku nnaku yo ekyo kyonkukubiriza nze nina omugagga wange yansibirira entanda naŋŋamba tovuganga emmotoka n'ogiteekamu amafuta n'ogitunuza gy'ogitwala nga tebagenda kuvaayo mafuta gagiddemu kadde mumpulire yaŋŋamba tovuganga emmotoka n'ogitunuza ogitwala awantu nga tebagenda kuvaayo mafuta g'otaddemu mu sizoni eno gye tulimu tugiyite tutya eno tugifunire erinnya naŋŋamba nti buli lwokwata emmotoka n'ogitunuza awantu bwoti ng'ogitaddemu emitwalo 5 either eveeyo n'emitwalo 5 egyo gy'otaddemu oba okusukkawo naye tevaayo ngalonsa kati kyentegedde mu kyo alabika yali ategeeza nti buli lwotendulula ebigere n'otambulamu ng'otaddemu ssente making sure nti ebintu by'ogenza okukola obuuyi buli biri productive nti osobola okuzza z'otaddemu bwe kiri industry gye mbadde njogerako gye saagala kuddamu kwogerako engeri gye tuli mu kusiiba industry eyo nga by'otunda obisigaza n'oba nga ky'otunza okisigaza ate ng'osasuddwa industry eno mbadde nsaba mu kiseera kino ekyebiwendo okupaaluuka nayo gyesonyiwe laba birabe waliwo alternatives tozituwa nkwayemu eriwa esooka alternative esooka kusigala wuwo wakaawo nozannyako okwo bw'obeerawo oka ewakangwa muyinawo okwo ku mizannyo ng'amatatu ludo ebyo birina engeri gye bikubuzaabuza ne bitwala ku biseera Gandhi hardware store be bateekamu essente basangibwa Ntindaawo ku kizimbe Reed Complex basangibwa ku mwaliro gw'omugguukiriro mu luzungu gwoyinza okuyita ground floor shop number eri E19 nga bano batuusizza material owa finishing azimba apartments azimba amaka azimba ez'abapangisa azimba any kind of building ng'oyagala finishing material mu ggwanga Uganda wokka abagandi bokka be bali authorized okukola ekyo
okwewala okuteeka omunyolo ku luggi ne gumalako emyezi 3 n'oyongerako omulala oli mu ddaba expense teekako omulundi ogwo omunyolo ogwo ogujje mu gandi ayagala ebintu byonna nti oba oyagala kyoba kinga kya finishing ng'ogenda kiteekako omulundi ogwo okukiddako ng'ennyumba emenyese bumenyese waliwo n'omuyimbi gwe baakuba ennyondo oyo mukwano gwange nnyo Chris Evans Kawesi naye waliwo eyaŋŋa nti eyo teyali nnyondo baamukuba ki waliwo ababana abakola ennaku wansi eyo akusabula ezo nnako ntumiddeko waliwo omuvubuka waliwo omwami si muvubuka mwami mukwano gwange bamuyita Dani wa ku jimu eyo yaŋŋamba ayina gwe yateekamu nadduka ng'akaaba nti amubi akabaawo naye ng'ekituufu byali bino bano abasajja bakola ennako walabyeko waliwo omukyala gwe nabadde ndabakaawe ennaku ezo abadde atambula nga obuntu buno bugize sibadde mu ggwanga tobaddemu kati ne ŋŋamba nti singa ennaku ezo ziba zikusanze ng'ozikoze ng'ono omuvubuka bwe yasanze munne ku stage n'amwokyamu gundi Will Smith yakubye ne museki wange tonziriranga yabadde nnungi nnyo Chris Rock munaye Ibra tulina okulekeraawo okulengeza abantu kibi nnyo okwambuka ng'olina gw'onafuliza ate ekyokubiri kibi nnyo okugenda ku bulemu bw'omuntu oba obulwadde bw'omuntu gwe n'obufuula ekyokuzanyisa yes abantu basobola okunyumirwa naye oyinza omulekera enkova etawona kuba ebintu bino biri online omwana asobola okulaba akantu ako after 25 years ne kamukosa n'olw'ensonga eyo nze nkakasa nti kyalibadde kya bugunjufu ekibi tekijjaawo kibi siwagira kikolwa naye oyinza okwesanga nga okusobola okukendeeza ku ffujjo ly'akaberege omanyi simanyi oba lwaki bajjajjaffe balabanga ensolo zino nga zikyali nto obulimaawo obwo ne babukolako obudde nga bukyali ne babugjamu akantu ne bakalaawa effujjo ne baligema. Okay, thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. But before we go, show zino bwe tuzikola londamu ekyo ekikuzimba. Show ezimu zino tuzikola nitabeera direct, tuba n'amakulu nga meekusifu ebiseera ebimu olw'ensonga ez'enjawulo. Londamu ekikuzimba, tambula nakyo. Mu mbeera eno gye tulimu ng'emiwendo gyekanamye kikosa buli omu ku mitendera gyonna gye tuliko. Twagambye waliwo abatakosebwa. Tetubatunuulira nnyabo, tusooke tubaleke. Tutunuulire ffe abakosebwa. Because abo batono nnyo. Otegeera. Tutunuulira ffe abangi. Abakosebwa amafuta, abakosebwa sabbuuni, sukaali, omunnyo. N'ebisale by'abaana eby'oku ssomero. Otegeera. So kitegeeza ki? Nti omuzadde byonna byokola bikole ng'obala enkya. Ate ako kennyini k'obadde ogamba Ibro obadde okimanyi nti emiwendo gino engeri gye girinnye ku bintu bino ebikozesebwa obadde okimanyi nti gye bujjako awo mu maaso abakozi okwetooloola ensi yonna si wano wokka bagenda kusaba emisaala gyeyongere. Ekyokubiri n'amasomero gye tubadde tutwala abaana nabo bagenda kwongeza fiizi lwa nsonga emmotoka ebadde ereeta abaana ku ssomero amafuta nayo enywa amafuta abaana ku ssomero badde bakozesa sabbuuni n'ebijanjalo n'ebikoze batya nabyo bigenda kweyongera. Kakati banna bizinensi programs nga zino nga tuzikoze kye tubasaba kwe kutuula wansi n'oli structuringa bwe ziba zibadde rental fees tuula wansi kola structure abadde mu bizinensi eya restaurant tuula wansi revising a menu. Okurevisinga menu kyetwogeddeko tugambye go back to the supply chain oddireyo ddala ewava ebintu byaffe kuba twabagamba bano nti bizinensi ezo zonna ezirimu okusolooza ezirimu okunoonya amagoba nga tutunda ekintu ekisembayo gye twalise final product tuddirayo ddala ne tunoonya omuntu akontrolinga soosi y'ekintu kye tukozesa endagala amayuuni amawogo amatooke bivaawa. Togenda kusobola kuvuganya na muntu Ibra nga supply chain okuviira ddala ebintu bino gye bitandika paka gye bisemba nga yagikontrolinga nga gwe ebintu ogenda nakasero n'obifuna n'ofunawo endagala n'ofunawo na biki n'ogenda n'otuna tosobola kutunda puleti ya mmere mutwalo n'obanga amagoba ago genkanankana n'omuntu ng'olusuku obummonde
amayuni ng'ebintu ebyo byonna abyekolera. That's why nkugamba n'atuuka ne kunku n'azitema n'azireeta n'atuuka ne kunku ng'alina ekibira kya kalitunsi gy'atema emiti gye ne gikala n'amala enku n'azireetera ate nga gwe ozisuubula busungu. Ye muntu omwoyo gw'oyagala okuvuganya naye nga restaurant eri ku kizimbe kye. Thank you so much. Era nyino oyagala okuvuganya naye nyina omuntu gwe nali waliwo omukyala anyumirwa nnyo programu eno era ndaba yabadde ayagala kukola restaurant. Mu kwebuuzaako kwe eri gye ndi ne muwa amagezi ne mugamba nti okujjako ng'olina endagaano ne nannyini kizimbe ng'egenda batwala emyaka egisoba 5 oba 7 because mu business tutunulya kye bayita payback period. Capital wange ono gwenteekamu mu kintu kino agenda kutuuka mu kiseera ky'okunzirira property ngisigaze ne sente zange zidde. Ne mugamba okujjako ng'olina obwekakafu nti ekizimbe okiriizinze oba ettaka oliriizinze wekuli ekizimbe oba olina contract ya rent ng'erunning okumala emyaka emeka 5. Waliwo ajja ti mukwano gwange yalina restaurant awo wansi nga ku Yusufulule. Omukyalo oyo yafa pressure ekyamutta ebimu ku byo ekyamuleetera pressure omuntu eyali amupangisako ekizimbe bwe yalaba nga akoze nga sente zijnya nnyo n'amugamba ekizimbe kyakyetaaga. Bwe yali akajjamu ati restaurant ye kubanga mulimu Ibra katono nnyo kino ndowooza bajja kyetaaga. Mulimu business ze tukola nga the cost of relocating okujija mu kifo ekimu okugitwala ewalala ng'eri so catastrophic nti tosobola kuddayo kuyimirira abantu b'obadde oliisa. Mulimu abantu ababadde batambula ng'asala busazi n'ava ku kizimbe kino n'ajja wano n'alya. Kati nga bwe babeera bakudinayinze access y'ekizimbe kino omwaka omulala mulamba ne bagamba vaawo togenda kukwata layini ya fumbiro gye wa fixinga ng'effumbiro liruddemu okwate effumbiro ero olitwale mu location endala fumbiro liddemu liperforming nga bwe libadde. Bintu bingi ebigenda okwonooneka n'olw'ensonga eyo kye tukkaanyaako nze ne Ibra mu katambi ke tukoze olwaleero kiri kimu wakati w'emiwendo gino okwambuka tubakubiriza ddayooko otunuulire structures za bizinensi yo wawembadde nfiirirwe ssente nnyingi nga mbadde sizifaako nga kati nsobola okukolakolawo ne mbaako byenkyusa ne ntereezaawo ne songeza bantu bbeeyi ne mbasigaza nga balya nga bwe babadde nsobole obutavuganya na munnanga ndiranye because kalitunsi endagala obummonde n'emmere endala yonna ajerimira zembadde nsuubule ekyo bona abato kikoze bwe tujja ku bantu abatunda engoye bano bandimu za arcade omusolo tebannagwongeza shipping lines container China Kampala zibadde 3 zikyali 3 naye ate ogenda kwesanga nga wobadde ogula t-shirt emitwalo egyo nga yameka yena chance nyingi nnyo nti ono inflation yayinza okutekinga advantage nga temukosezza tebamwongeza rent shipping lines tezongeza naye bululira muggwe omuguzi gwe nakwebbululira kati gwe bw'oba toyina kakati kanjogere bwenti mu kiseera kino eky'emiwendo okubanga gyekanamye buli muntu anoonye omuntu mweyeemalira nyinza kyogera nti kugamba anoonye buli omu mweyebbululira kugamba mwoyinza okusurvivingira naye ekiddayira ku kiri kye twagamba abantu nti atalina kyatunda ogenda kukosebwa nnyo akantu akatuuka koze bulungi okukakomyawo eno embeera yonna tuli mu baasibira entanda naye tuddayo ku kiri atalina goods and service z'otunda eno embeera egenda kukosa abalina bye batunda naye gwe egenda kukosa nnyo more than the other people. Mu kiseera kino eky'emiwendo nga gyekanamye mulimu ebintu ebitatambula tubadde tusaba obyesonyiwe okugeza kati saawa zino mu miwendo nga gyekanamye tusazeewo n'emmese tulye nazo sigenda kugula butwa bwazo kanji kube bukubingi tebusi etambula eveewo akatabo sijja kukagula ezo sente akatabo kagula 3,000 omuti gwa sabuni gweyongeddeko 4 mu kifo ky'okugula akatabo k'emmese emmese enjitte gyempire kati ya muyini tusula n'emiyini mu nnyumba yigganjigge kakati amayumba g'abantu ogenda wuliramu entalo ze bayita eza sabasaba mwene embeera still gye tulimu nkubira abantu omulanga okudiibuuda kukende mbeere okudiibuuda kuno tukwogera in all classes and all spheres of life osobola okudiibuuda teri atadiibuuda by the way
naye okudibuda kwawukana so n'okudibuda kukendeere. Bantu ki b'omanyi abasinga okudibuda? Abantu abasabiriza badibuda nnyo. Abantu abasaba nga tebakola bannange badibuda nnyo. Abantu abalina certificate mu begiology mukisussa. Osabye emitwalo 2 giriise buvunaanyizibwa. Naye asaba ekyebiri n'ayingira restaurant n'alya gumu kitundu n'asigaza 5. Bw'oba lindako. Tubere bamazima g'oli mu business kye. Lindako. Asabye ranchi ne bakuweereza ssente z'okulya. Bwe baleeta emmere tosaba kedo. Lya bijanjalo byo n'akawunga tambula genda. Because gw'osabye olwaleero enkyo oyinza obutaddamu musaba. Asabye ssente ez'okulya bwe bakuweeza okulya. Tebasabye ku mmere gye bakuleetedde tebasabirako side dish kubanga eyo that is an extra charge. Ye lwaki bw'osaba ssente ne bazikuwa? Lwaki ssente zino tugula akawunga n'ebijanjalo n'obifumbe waka n'amanda? Dani okugenda okulya emitwalo 3 mu restaurant. Yibura ate tuleke. Ng'ebijanjalo bya 308. Container zonna kusemba ziraba mu kyalo nga tukyasoma. Olinga gamba abantu batandika okutambula ne container mu kiseera kino. Of course. Enswa bw'ekyusa amaaso nawe ekyusa envubu. Y'embeera gye tulimu. Lwaki tupakinga emmere n'ova naye ewaka? Kano ke kadde bayira wa abantu we baaligulidde food flasks. Kano ke kadde abantu we baaliguze flaska za chai ne batambula nazo. Abafumba chai bo baddewa. Anti enswa yaani yabadde alya mu restaurant yakyusize amaaso nawe kyuka. Nanti Branch olaba. Mu bino byonna bye tukola abantu be tulina okulowoozaako ennyo be bano wammanga. Abavubuka abakuba engatto. Tulina obbalowoozaako. Kubanga bwe tunaga nti emiwendo gyekanamye. Tugule kiwi twekubire engatto. Tugule kiwi twekubire engatto. Anti gye tubadde tulaga. Bw'ona agamba nti emiwendo gyekanamye. Omwana abadde akulunyonyonjeeza y'ofiisi n'omugaga gwe tokomawo. Emiwendo gyekanamye. Buli lwe tuna kyekiri kye nadde nkugamba luli nti buli muntu anoonye. Anti Chris, bw'oba obadde okuba engatto emirundi 4 ewiiki. Sala. Kuba emirundi egi. Asigale nga survivinga kubira engatto naye nga naawe okekkereza ku nfulumya ya ssente zikuba engatto. Kati neggeze eddala alternative. Bw'obanga luli obadde okuba engatto eddagala n'otuuka mu ofiisi ng'ejja oyinza ojjambazaako akaveera. Mubeere bulungi mweraba tukwatagane next week on Sunday. Extra digest mugoba yasoga. Oli n'ayita waayise akaveera n'akakuulirako mukubo n'okassa mu nsawo. Kuba kati line era obubaka obuwabanywanyi baffe ab'enzikiriza endala naye kati ffe teri muntu akwata kaveera kayise mu nagisi akazze mu nsawo. Wa kisinzira mu kitundu kyobola baffe tuyingira emizikiti tujjamu engatto no matter oba oyiseewa ne woba ova mu nnyonyi. Abakulu bano batuweedda kiko nnyinnyonnyola ekintu ekyo ntwale chance next week on Sunday mubeere bulungi mweraba tetugenda nedda see you next week on Sunday. Gandhi Hardware Store Ntinda ku Reed Complex shop number N19 ground floor batusiza material leero tontutte bulungi mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.